n'omugabo gwabwe guli gumu. Awo together? So abo tetubaawula awo bwe tubibali. Ne tubeera ne al-ukhtu shaqiqa, mwannyoko. Al-ukhtu shaqiqa. Number 6. Al-ukhtu الشقيقة. الأخت الشقيقة mwannyoko or mugandawo, the sister whom you join with all the parents, sister into bracket, same father, that is mother, m plus f. We say m plus f means mother plus father, same father, same mother. Sister, mwannyoko, muganda wo, mwanyina w'omufu. Ukhtu shaqiqa, mwanyina w'omufu nga bagatta mama ne taata. Then we have number 7. Number 7 we shall have ukhtu li abu. Ukhtu li abu. We have ukhtu li abu. Ukhtu li abu. That is, we are having your sister whom you join with only single parent, that is the father into bracket. So tugamba nti sister into bracket only father. That's the one you joined with the father. Ukhtu li abu. Sister to father. Sister, your sister, that whom you joined with the father. Mwanyoko nga mugatta naye mama ye, taata yekka. Are we together? Then we shall have ukhtu li ummi. Ukhtu li ummi. Number 8. Ukhtu li ummi. Number 8. I think number 8. Ukhtu li ummi. Ukhtu li ummi. Ukhtu li ummi means mwanyoko oba mugandawo, sister, but you join into bracket only mother. A sister, your sister to mother. Your sister on mother. Your sister on mother. Your sister on father. We have seen her. Your sister on mother. Your sister on, your sister on mother, on father. Then your sister on mother. Mwanyoko bwe mugatta mama, mwanyoko bwe mugattani, bwe mugatta tata. Bano bakusikira. Balina portion gye bafuna kuki? Ku malyo. We are describing the chain of successors. Akajegere k'abasika mwe bava. Then we shall have number 9. We shall have a zawja. We shall have a zawja. We shall have a zawja too. Your wife. A wife to someone. Muchala wo. Wife. Ekitegeeza mu abasajja abalina abakyala be mwawasa. Are we together? Bwofa abantu abalina okusikira be bano. Naye fati produce tujaziraba, of course. So wife, mukyala wo, ng'obujulizi bwe twabulaba, ali omu ku bantu abateekeddwa okusikira. Mukyala wo gwe wasa. Aba family mwine emize. Mugobaganya bakyala b'abantu nga batabani bamwe bafudde. Abasiraamu n'abatali basiraamu mubikola. Naye wallahi mutye Allah kuba wakubasasula ku byonna bye mukola. Tulina obulumi ku mitima kubanga abantu badde mubikola. Tugamba mute mubimanyi naye nga mubimanyi muli balyazaamaanya. Please stop that habit. It is a bad habit. Ogwo omuze gwe mukola mubi nnyo, mulyazaamaanya abantu ebintu byabwe. Yawmal qiyama mugenda kujja naye Allah agenda kubasasula. Wallahi
oyo yenna n'alaba ebintu bino nga byasengekebwa n'obeera ng'ate okola ebintu ebyennyuma ebitali ku ebyo, wallahi mbakakasa mugenda kusasulwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo bakyala b'abaganda bammwe, bakyala temuteekeddwa bagoba babbaaba abo mubawe emigabo gyabwe Allah gye yabawa bagende. N'otunuulira omusajja omukulu n'omukazi omukulu nammwe abaana abakomawo ku nzija zammwe mugoba bakyala babbaaba bammwe, owulidde, bakyala b'abaganda bammwe ne mubagoba babeere nga baleka emaali, baleka ebyobugagga, baleka ebyobugagga byabwe bafulume munsobole okubanga mubyeddiriza nga mwati mubyeddiriza nga weebali, nga mwati mubagoba nga bakyali maka g'ababba baabwe. Lwaki mukola ebintu ebifaanako bwe bityo? Tulina obulumi, mulekeraawo. Please and please stop. Let us follow the order. This was put up by Allah, the Allah's scriptures. This is Allah's description. Allah yekenyini yateekawo bino. Lwaki kikusikiriza ne kikuwaliriza obuntu obutono ne bukumalamu? Genda okole ebibyo. You wait your time to come. Chokola banga temuyina mirembe ne bwe mutuuka okufa mufa bwe mutyo gafula ne mufa namwe ebintu byammwe ne bisaasaana n'abaana bammwe ne mutabifunako. Please let us stop that dhulum. Tulekeraawo obulyazamaanyi okufaanako bwe mutyo. Ne tusembyayo omuntu asembayo obw'ekkumi. Number 10, al-mu'tiqa. Al-mu'tiqa. Al-mu'tiqatu. This one is termed as, she is referred to as to be the slave master. Slave master. She was once a slave master to someone. Waliwo omuddu gwe yata. Nabeera ng'omuddu oyo bwe yamuta yagenda n'akola n'afuna ebyobugagga. So she's under the people who should share his or her wealth. Ali omu ku bantu abasobola okuba nti bafuna ku byaki? Ku byobugagga by'omuddu ono yakola ki? Bwe yata. Nga bwe twalabye Khadija radiyallahu anha yata Zaid bun Thabit. Zaid bun Thabit ye yawangaala naye Khadija yafa. So Khadija olwokubanga yafa tekyajjawo busika. Abakanyiri ba Khadija binti Khuwaylid ba'asabati abalenzi ku saidi ye bataata be abato abaana b'abalenzi baali badde bagoberera emaali eyo ne bagisikira ku Zaid bun Thabit. Bwe kyali kirina okubeera awo tugenda kubanga yali muddu eri Khadija n'amuta n'amufuula owabwe. Aisha radiyallahu anha singa, that means singa babeera tebalina baana bali be mwata, bwe bati balina baana batwala maali yonna nga bwe tujja okulaba. Khadija radiyallahu anha yata ne Aisha radiyallahu anha n'ata Barira n'abeera nga bwatu. Singa Barira yali alina ebyobugagga bwe yafa ng'afudde nga yasose Aisha abalina okusikira mu maali yani ya Barira. Singa Barira batalese baana naddala abaana abatwala emaali ne bagimalawo. N'olwekyo these 10 people, abantu bano mulabe 10 bano be mulabye wano be bakyala abalondebwamu abasika. But we are going to see the first priorities. Tugenda kulaba abantu abakulembezebwa. Batugamba nti if all of these ones they are there, batugamba if all these ones are found, if all these people of these ones are found, if all these ones are found, bano bonna bwe tuba tusanga nga weebali, how together, what should be taken? We only consider 5 of them. We only consider 5 of them. Bano bonna bwe basangibwawo tujjamu abantu 5 bokka be basika. And I'm to show you them. Buli wentiikinga ng'omanya nti abo yateekwa okubaamu. We have Albint, muwala w'omugenzi. Muwala w'omugenzi wasangibwa nga waali kitegeeza nti ali omu ku bantu abateekeddwa okuba nga bamusikira. All together, we have Al-Ummu, mama w'omugenzi wasangibwawo nga waali ateekeddwa okuba nga bamusikira. We are taking the first priorities. We are having Ukhtu Shaqiqa, the sister, your sister to father and mother. Your sister on mother and the father. Bateekeddwa okubeera nga bakola ki? Bateekeddwa okubeera nga bakusikira. Then we have Ukhtu li Abu. She takes the what? No. Not Ukhtu li Abu.
we are having a zawja. Of these, the men of these 10, we take only 5. We have al-bint, your sister, your daughter. Then we have al-ummu, who's your mother, the mother of the deceased. Then we have ukhtu shaqiqa, the sister on father and mother. I mean, your sister on father and mother. Then we have a zawja. Are we together? If the dead is a man, then the zawja, the wife to him. Then we have al-mu'tiqa. Al-mu'tiqa, she's taken to be the slave master. She was once a slave master to you. Therefore, if your wealth shall not be taken all, then the portion that will remain, the remainder, after giving all the portions of yours to you, and a man tujikwata netujijja mu tujikola ki netujiwa abasika. Kansengeyo nakano. Why is it that we have not seen an adultery or fornication or fornicated child? Omwana ow'obwenzi nga tetumulabyewo mu basika. Are we together? Because I know people have them. You have them. Abaana b'obwenzi nga tetubalabye. For them, they don't have any portion in inheritance. But what is important is that wobanga ukishe kikulu abaana b'obwenzi balina ki tebalina mugabo gwonna mu by'obusika. Naye ate nga gwe yabazaala toteekeddwa babonyaabonye, oteekeddwa okubawa. Therefore, kyateeka ku ggwe okulama ekimu ekyokusatu, a third of your wealth, kibeere saddaaka. Ku kimu ekyokusatu kino kwe tujja okutoola tugabanye tubaweeko. Mutegedde bulungi? Otherwise obusika mu busika tebalinayo portion yonna. So bano abantu 10 bakuŋŋaana bonna nga basangiddwa nga we bali mu bakyala, tulondamu abakyala 5 abakulembezebwa ku busika nga tugambye ye muwalawo ne maama wo oba mwannyoko gwe mugata naye maama ne taata akulembezebwa ku mwannyoko mugata naye taata, ekyo kirabika. Then mukyalawo